Kabadde kaseera kasanyu okuyisa ebivulu wamu n'okujaguza nga bannabutambala baaniriza omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde atuuka ku muzikiti mu Bulo ewateekeddwa okusaala okw'okwebaza Katonda olwa Honorable Mwanga Kivumbi okulondebwa ng'amyuka pulezidenti w'ekibiina kino mu kitundu ekya Buganda. President w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde eno n'ategeeza bannabutambala n'eggwanga lyonna nti okulonda Mwanga Kivumbi tewali nsobi yonna yakolebwa era n'abategeeza nti bamuliramu essuubi ng'ekibiina. Ye Sheikh Ali Mayombe nga yakulembeddemu okusaala kuno yeebaza Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuwa omubaka waabwe ekifo ekyamumyuka mu kitundu ekya Buganda. Naye mukadde waffe Ati Kivumbi ono okubeera nti obaana akulembedde ekisinde ekikuleetako mu Bulo wadde tojjangawo era ng'abantu bakulaginga bawulira bagamba omukulu ajja ddi. Mwanga Kivumbi y'essuubi lya Butambala era tusuubira muntu yenna. Oluvudde ku muzikiti bagenze mu kabuga ak'Ekibibi ewateekeddwa olukuŋŋaana lwa bonna wakati mu ndulu n'emizira okuva mu bannabutambala. Njagala mumanye nti abantu bonna Museveni bagezaako okukozesa waliwo ekigambo mu Luzungu bakiyita diversion. Eno omubaka Mwanga Kivumbi gy'asinzidde okwebaza Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okumulengera n'amuwa ekifo kino ne yeeyama okukiweererezaamu obulungi. Mukwano gwange ennyo ow'ekitiibwa mulirwana ave Gomba, mulirwana gwe tuwangaala naye mu buli ngeri yonna yasiimye n'anfuula Deputy President wa National Unity Platform. Ono era agugumbudde gavumenti n'abali mu buyinza olw'obulyake n'obukenuzi n'ategeeza nti baakukyusa embeera amangu ddala nga bakakwata obuyinza. Bannange mmwe temusaagira mu by'obukulembeze kye babawa ssente ne mukyusa ne mufuna abakulembeze abaki abakyamu bano abasajja bamalirivu nga Katogo. Njagala okumubuulira namuteerawo ko 7 nankayanya naye kati tugenda mutwala kakoze ki kaguddeyo. Ye Ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lois Lubongoya agamba nti balina essuubi mu Mwanga Kivumbi era ng'asabye abavubuka obuteemalaamu ssuubi. Kivumbi ajja tukulembera bulungi mu bendobendo ly'e Buganda tumekinge sure tutunula ensi yaffe. Omubaka Joel Ssenyonyi nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti asabye bannayuganda bonna okulwanyisa obukenuzi obufumbekedde mu ggwanga. Obumu ku buzibu bwe tulina obunene ennyo mu ggwanga lyaffe bwe bubbi bwa ssente zammwe ng'abawa omusolo. Gavumenti eno bannansi yabavaako dda enkola byeyagala byebiriwa kubba ssente zammwe. Kyetulina okulwanyisa okulaba nti gavumenti eno tugisiibula. Ng'ayogerako eri Namungi w'omuntu Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde eno n'asaba bannabutambala ne bannayuganda okutandika n'olwaleero okuggulawo essuula empya ey'okwagala ensi yaabwe awatali kubuzaabuzibwa nsimbi kubanga kuno kuba kutuuna nsi yaabwe. Mbasaba temubawa budde kubanga bwe mutabawa budde byonna bye boogera tebijja kukola mulamwa. Mufokasinge omulabe wammwe ye Museveni. Baganda bange omulabe wammwe ye Museveni. Njogera bino ebigambo kubanga njogera n'abantu abasinga okuba affected. Amukuutidde okwolesa omutima ogwa Sseruganda nga Ssekabaka Muteesa gwe yayolesa n'okulwanyira eddiini ey'Obusiraamu. Sebo Deputy President okkirizanga omuntu yenna okwawula abaana ba Buganda. Twagala ogende n'akavimbo kaffe konna aka NUP ogende wa Ssaabasajja Kabaka weeyale omugambe nze musajjawo nzize n'akavimbo ka NUP konna otuweesa ekitiibwa otukonekitinge n'Obusiraamu otukonekitinge n'Obwakabaka bwa Buganda. Zawedde Hindu yakusakidde eggulire lino ku Case TV agaaleero.